But if he wishes, he will advise you on what was contained in what I handed over to him. Probably I'll give a little peek when we go to the voting. This way, this way. Eyes this way, thank you. Eyes, What's the eyes. eyes? Thank you. This way, thank you. Thank you. Guys, let's Thank you. Thank you. These are going to buy Several leader of the opposition, Mukama from Parliament. Enkyaleero nkukwasiza office Mbutongole newankubadde emikolo egiri mu mateeka gyakoleddwa mu Parliament olunaku lwajjo. Kikulu nnyo okuba nti na kino tukikola ensi etegeere nti bye tukola si bya kiyita mu luggya. Ekisooka nti tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaga nti obukulembeze bukolebwa ate busoboka. Ekyokubiri nti walimu omulimu ogw'okukola tosobola gukola wekka. Ekyokusatu nti obuyinza bwe buba bukyuse tekabeera katuubagiro oba kaleega bikya. Era tusigala tutambula kubanga bye tukola si bya muntu nti atambula nabyo mu nsawo ye. N'olwekyo enkyaleero twagala okuyozaayoza okukwasa obuvunaanyizibwa obwo n'okusuubiza nti tujja kukukwatirako okulaba nti obuvunaanyizibwa obwo obutuukiriza. Era nja kutwala omukisa guno okwebaza ttiimu gye nkoze nayo mu Parliament. Ba shadow ministers, ba committee chairpersons, ba whips, bannampala b'ebibiina ebyenjawulo 6 bye tukola nabyo mu opposition ssebo gy'okwasiddwa okukulembera. Erimu amabala ago gonna. Amabala ago olina kutambula ng'ogetegereza. Olwo olowooza nti kale ogitegedde ate ogenda okulaba ng'ekyuka. Naye ng'era geego osigala otambula n'okuuna n'ebisigaddewo. Obuvunaanyizibwa bw'oyolekedde si bwangu naye busoboka. Okuuma opposition ng'eri wamu n'okusigala ku mulamwa. Tokementererwa mmeeme nga waliwo abavudde ku mugendo kubanga y'embeera y'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi. Ebyafaayo by'omwana w'omuntu bize bitambula. Njala kwebaza ttiimu y'abakugu be tubadde tukola nabo, technical team, abakulembera Mwami Peter Busiku atali wano olwaleero ne mukyala Jackie Waali abatukoze obulungi ennyo nga tukola emirimu gino okuyamba ttiimu yaffe. Tufulumiza ebiwandiiko ku fulo ya Parliament, wabweru wa Parliament, tubadde mu field nga tukola emirimu tulondoola. Abantu abo babadde balungi nnyo, bajja kwongera okuyamba okulaba nti ofutuukiza bulungi obuvunaanyizibwa bwo. Era njala kusaba nti bw'ofuna ebikusoomooza byonna enywera yerima. Mulimu gwe twajja okukola si mutono ate tusobole okugutuukiriza ng'otukulembeddemu. Sina kubuusabuusa tujja kugenda mu maaso ate n'okusoomooza tekujja kuvaawo. Bw'oba otya okusoomoozebwa ntera okuwa abantu amagezi. Bw'oba otya ebikusoomooza ogenda n'otunda ice cream, otunda bw'olyako bw'owoomerwa. Bw'oguza bawoomerwa ate naye bw'ogerangawo ogomba mu kisiikirize ng'okola ki. Naye bino ssebo si birimu okulya ice cream. Naye nkusaba obeere n'embavu okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa buno, okwaŋŋanga bakulembeze bannaffe ab'ekyejo. Waliwo abeefuula nti bakola naye nga bakola gwa kwogera, bakaliminngobya. Waliwo n'abamalamu amaanyi abakola nga beefuula nti bamanyi nnyo naye nga tebalina kye basobola kukola. Abanafu ba lubojje atasobola nakwetta nsiri. Waliwo n'abatya okubaako kye bakola kubanga batya okukola ensobi. Abo bonna weetaaga obatege. Ojja kuzuulayo n'ebika ebirala. Naye abo abasatu bensobodde okwetegereza emyaka 2 n'ekitundu weebali wano. Sigamba bano abatudde wano naye wano mu Parliament weebali. Ofune embavu buli omu omuggyemu omulimo tusobole okuba nga tutuukiza obuvunaanyizibwa buno. Njala kwebaza ab'amawulire mwenna abatambudde naffe akaseera kano. Tubadde tusanga ebizibu n'ebyangu
naye ekirungi tetujjangawo mpulirizo ne bwe tuba tutukkaanyiza tusigala tuwuliziganya okutuusa bwe tutuuka ku kituufu. Ndowooza obulamu bwe butambula bwe butyo yonna yonna gy'otambulira mu nsi musanga bibasoomooza, ne wabeerawo obutakkaanya, ne wabeerawo bannakamwantette abuulira nnyini ttooke kumpi olowooza nti ya lulimi olusuku. So naye empuliziganya bw'etavaawo obuvunaanyizibwa butambula. Si bunjala okukwagaliza obuweereza obulungi ate n'otukulembera obulungi. Ebikusoomooza nga weebiri weetuli okutambula naawe mu lugendo tutambuzaamu kubanga lunene lusinga ffenna abantu ssekinnoomu. Mwebale nnyo, Katonda bakuume. Nate njagala okuddamu okwebaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga olw'obukulembeze bwe mu kaseera akazibu, naye asigadde ng'atukumaakuma okukola ekyo kye tusaanidde okukola. Njagala okwebaza ttiimu gy'abadde akola nayo, Shadow Cabinet, olw'okwewaayo, technical team, bannamawulire. Ate mwe bannamawulire mwenze ndikyali wamwe kakati nze ndi omu ku mmwe era nina essuubi nti tujja sigala nga tutambulira ddala awamu okwasaganya ensonga zino. Ate oba oli awala omunnamawulire yankubye akaama n'aŋŋamba ne kati mpulira vibe yange yeeyongedde kubanga olaba ova mu newsroom n'ojja eno gy'oli, kitegeeza nange kisobokera ddala. Ate nanzijukiza nti ate gwe watandikira ku ddaala erya wansi ku nze eryendiko mu media, ne ŋŋamba naye twagala okubeebaza olw'okusigala nga muteekayo amaloboozi gaffe ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okwaniriza ttiimu gye ngenda okuba nga nkola nayo, abasinga babaddewo mu bifo eby'enjawulo, naye era tulina ne bannaffe nga talina kifo obaoliawo mu Shadow Cabinet oba ku komiti naye nga mubaka wa Parliament. Munnange obeera mukulembeze era nga nina essuubi nti tujja tambulira wamu ku nsonga zino. Bannayuganda munnaye batulinamu nnyo essuubi nnyo nnyini ddala. Kyovudde olaba ensangi zino batukubamu nnyo ttooki. Ebintu bye tukola babigoberera nnyo era kibanguyira okulaba nti kakati ate kino nga mukikoze bubi, kino nga tekitambudde bulungi. Munnange bannayuganda ensonga zino bazoogerako tetunyiiga. In fact ekyo kirina tuzzaamu maanyi nti batulinamu essuubi. Enswera ekwagala ekugwa ku bbwa. Batulinamu nnyo essuubi. Bamanyi nti waliyo gavumenti somewhere naye tebafaako, tefa ku nsonga zaabwe. Kakati ffe be balinamu essuubi. Oba oli awo y'ensonga lwaki oluusi bagamba nti naye kakati lwaki mukoze kino ne batunyiigiramukko. Kakati ffe ekyo kirina tuzzaamu maanyi nti abantu bano batulinamu nnyo essuubi era tetulina kutendewalirwa. Njagala basaba nti tukolere awamu ku lw'essuubi lya bannayuganda lye batulinamu. Bannayuganda balina ebintu bingi ebibanyigiriza biyitirivu. Bagenda ne batunuulira embeera y'ebyensimbi, embeera y'ebyenfuna nga bali bubi. Batunuulira essente ze tubanjibwanga eggwanga, public debt, zeeyongera buli lukya naye ate essente ezo tebaziraba mu service delivery. Batunuulira enguudo ze batambulirako, ne balaba amalwaliro ge bagenda okufuna obujjanjabi, amasomero gye batwala abaana baabwe n'ensonga endala ez'enjawulo. Kabagamba naye lwaki tuli bwe tuti. Bannayuganda abo batulinamu essuubi okubeera amaloboozi gaabwe. Balina bingi ebibanyigiriza. Twava mu kalulu, abantu battibwa, abamu baasibibwa, bali eyo mu makomera, aba Olivia Lutaaya n'abalala bayitirivu. Myaka kati abamu bagenda mu 3-4. Emisango gyabwe tegitandikanga. Baagala bwenkanya. Batulinamu essuubi okubeera amaloboozi gaabwe. Waliwo abalala baabuzibwawo. Ensonga ezo tuzibaddeko, tetugenda kuzivaako n'omulundi n'ogumu. Era nga bannayuganda bano batulinamu essuubi okusigala nga tuyimusa amaloboozi gaabwe, okusigala nga ensonga ez'essimba tetuzivaako. Kyebaagala okutulabamu. So njagala obbakubiriza tukolere awamu. Bannayuganda beerabe mu ffe nga ffe maloboozi gaabwe, nga tubakiikirira ensonga ezibaluma ng'ate tuzisosowaza nnyo. Nze nina essuubi nti tujja tambula bulungi awamu. Munnaye nze siri mufuzi, ndi mukulembeze. Ate ekirungi abantu benkulembera nabo bakulembeze. So
kijja tuyamba okwasaganya ensonga zino ffenna awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. The leader of the opposition. At the moment, if any member of the media has a question, it's the time to ask the questions. If you don't have the questions,